Kano ke katale ake KANNYANNYA akasangibwa ku luguudo oluva e Kampala okudda e GAYAZA mu mayiro 4 oluguudo luno era nga abakatundiramu bagambibwa okuba nti be baali bakolera mu katale ako Kalerwe kyokka oluvannyuma lwa COVID-19 bwe kaggalwa bano ne batandika buli omu okwesalira amagezi era nabwe batyo COVID tebamwevuma. Kale corona singa teyaliwo singa teyajja sijja kulimba tewali alina kirowoozo kuva mu waliwe yavudde era katugambe nti oludda olumu oba yatuyamba okujja oba obotajja naye nga ye okutandika wakatale kano kyava ku mujjuzo gwakola ki ogwava Kalerwe. Ebya ssentebe w'abakatale kano nga tubitadde ku bbali bannannyini ttaka oba kiyita ekifo akatale kwe katudde batutegeezezza nti bano baali bababuddamizza okumala ennaku 3 n'ekigendererwa ekyokulaba nti akatale ko Kalerwe bwe kaggulwa oba oliawo banaabasiibula kyokka nga kati we batuuse olw'akatale engeri gye katambuddemu batuuse n'okumenya ennyumba ez'abapangisa ssaako n'ezo mwe baasulanga. Kalerwe luli abagambye ennaku 3 ziweddeko talina bunasuubira baggula ate gwe naawo bagobe. Batulambuza akatale kano akalimu buli kintu kye weetaaga gamba nga ebibala enva endiirwa emmere ssaako n'ebirala era nga bagamba nti okusoomoozebwa tekubulamu kubanga mu kiseera kino abantu bakolera mu zimanvuuli ng'akasana bwe kaaka ssaako ne kibuyaga kunta wamma bafuna obuzibu obutagambika. Tulinamu ebintu bye twetaaga okugeza nga abasuubuzi nga baleeta ebintu omubungi kugeza ng'obumonde ng'oli aleese eddalo ensawo ezisukka mu 5 n'aziyiwaawo nti oli avudde eri oba omusuubuzi wa wano butagenda walala kusuubulawo kintu. Kati tulina okusiimozebwa okuzimba shelters ezo. Omulanga gwa bano gwe gugenda eri gavumenti ssaako n'abantu abasobola okubayamba okubaako n'engeri gye bateekateekamu ebyo ebyetaagisa okulaba nti akatale kano kasobola okuwangaalira mu kifo kino ssaako n'okujuna abantu abatali bamu gamba ng'abo abaatindigganga eŋŋendo okugenda okugula emmere Kalerwe. We need more sanitation pits. If the government can support us and give us like these things which they give the containers, they put there where we can put our access and then at the end of the day they take them. You are seeing we are using umbrellas to give us a shade, but when it comes for rain, there is where umbrella cannot work. For example, when it comes wind, when it becomes so windy. Wakati poze nga bakasitoma olunaku oluzo oyinza okufuna bakasitoma olumu tofuna bakasitoma kale okusoomooza kuli awo bakasitoma leero ebisuubizo otambula kati nga nze bwe ntunda ennaanasi waliwo ezikwata nezitatambula kati ezitatambula ennaanasi ebeevunda ebeekusala. Eri abasuubuzi ekyokusoomooza kyekyobutafuna bakasitoma oba bayite abantu abagula ebintu byabwe era nga kino basinga kukyesigamya okubeera nti akatale kapya. Bano nga balina essuubi ery'okugaziya akatale kano kati akatudde ku kitundu kya eka bagamba nti kino basinga kukyesigamya ku kugoba byabufuzi mu katale kano kubanga kayinza ate okubattira ekirowoozo kye balina mu maaso. Paulo Matofu, Joshua Mitala, ku lwa Nawali, Record TV, KANNYANNYA.